Kuichano yennyini era mpozi amawulire agenda kwamala ne gayingirawo mwana muwala Kemisera owa Cream Production ya Aruna Bambi bwe yafuna akabenje bwe yali agenzeko mpozi ku supermarket okwegulirayo ku bya sava. Bambi nayisibwa bubi nnyo naddala akafeesi kayite ka passporta nga bw'omusango olinza n'okumuyitako nga tomutegedde. Saturday that is how nga zigenanga munya nenga nenda bidogula amata g'omwana wange n'ebintu ebirala byebakererako okunywa caayi kati nenga akankanfulume wali eri ng'enzikirira eri ku budduuka manya budduuka butuliko walako enzikirira n'ebigere wanga my maid ebintu supermarket tabitegeera bulungi nengenda nembyegulira ebintu nemmala neminya boda simukutte mu kiwatu nti oba munyezezza nyina ebintu bingi wenti bwe nava ku boda nengwa munaayo ebiyingi ebyo nebinkalasala feesi yonna. Okusinzira ku Kemisera agamba nti olwagwa wansi bwati akasimu ne kamasuka eri n'owa boda n'agweri wabula owa boda kasaalabanga omupasanja we agudde ku ttaka ye bwe yasitukawo yadduka misinde n'agenda wabula abantu bangi badde batandise okubisalaganya nga bagamba nti wandibaawo ekyabaddewo abo balina ke babala Aji yamukubye bukubi kubanga waliwo ebigambibwa mbu Aji yandibanga wano muninkini we yamukubye bukubi banyigaganye. Kemisera afuddeyo n'agamba ndi neddeyo yappa ye lwaki yandibadde alwana ne Aji. Ekisooka Aji omuggo amukuba gumu guti Mwana ne Aji sirwanangako na Aji ate Aji mukama wange ozika ngamba omuggo gwankuba nti gwakumpromotinga bwe kugamba gwe muggo gwankubya tewali muggo mulala muggo gwankuba gwakumpromotinga kuteeka nyimba zange kumanyisa nti nezimanya aga ayinza bakuba n'omuggo gwa Musanga kwe gwavuddeko obuzibu netta munnange ati nankubangako munnange abaki abankuba ndi muyimbi we atandika atya okunkuba. Kemisera kayimba akaddako kati kayimba kyakaddako mutukozaako Kiki oba otegeeza nyinimu talemererwa? Waliyo abakyala bali eyo nga bafumbo naye nga bambi waliyo abo basumbuyira abaami baabwe ati nensalawo nveeyo mbalwanirire eki ne bweba n'abasumbuwa batya gwe kyoba omanya nyinimu talemererwa ajja kumala dde ewuwo nazanya radio simba okuba ennyimba zange. Omuggo gwa Musa ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend taxi savugiddewa ani gwe bakutte nani ani Tugamba okyali ku 97 kasasa tufemu mu radio simbe empologoma enunja edembe osobola okugenda ku www.afcloud.com n'osobola okwira mpozi ngate ofuna programs za finadala eya Wolokoso n'obeera ng'ogifuna bulungi nnyo bagenda ku YouTube channel yange ojja kubeera ng'ogifuna bulungi teeka mutesi nti Sula Senyonga subscribinga ojja kuba mpozi ng'ofuna Wolokoso omulungi ateredde emirindi ennyo ntugamba nti Willy Bafoso ogamba otyawe bwayise kubuuzaako era mpozi essaawa eno akakalamu abeera nga ayingirawo abakyala mu abawala girls where are you muli balalu nsanyusa okulaba Uncle Kakalamu bana mubuuze mangu eladezadi shoka nawe Uncle Kakalamu tolawolutuwe sesobola kulwawe banyongerayo kamu bakongereyo kamu abaana bano nawe Uncle Kaka wama kale kuchena musava kasiri sasa tu peme mwepe radio simbe program enunje yedembe apria kuchera mobile kasiri semu www.radiosimba.ug twangara kubuza ko kwani zako amuwolokoso amachago nako era je sokwatengo tumbu de mpologoma nze Kakalamu de asa utukara kwata tandikiro kwata tuiriba mpola we wanonno nga ebula ennaku kyenkana nkaga mulumu okutuuka ku lunaku mulindwa olw'omukolo ensi yonna oba oliawo gwelindirira ogw'omuyimbi Rema Namakula sako ne munne Amuza Sebunya nga gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Novemba saidi zaawe nabbingaawo
era nga omukolo guno gusuubirwa okubaako ebikonge ebyenjawulo naddala abo abakakasiriza ddala nti oba oliawo wamma gwe kaadi ebayita ku mukolo guno bagifuna dda. Kale nno munywanyi byonna bibadde bitambula bulungi naddala enteekateeka y'omukolo guno oba oliawo abantu bwe bali basuubira nti Kenzo yandiba ekikonge emuzinzi okulemesa omukolo guno genda mu maaso naye wamma gwe okuteekayo obubaka ng'ayita ku mukutuko gwa Facebook okwagaliza babiri bano Rwema Sakole mune Amuza Sebunya emirembe buvumbo bwabwe. Kale nno okuva ku olwo awo abangi ne bakakasa nti wamma Sebunya ne Rwema bakunyumirwa omukolo guno. Wabula ku lunaku lwokuna lwa wiiki eno desike ya Wolokoso weyafunidde ebbaluwa nga eva Nalukola Kaketo Advocates and Solicitors nga eraga ng'omwami Sharif Sentongo Nambale nga bwaloopye Amuza Sebunya ate agenda okuwasa Rwema mu nnaku ez'okutegeezezzaako. Abangi ne beebuuza nti ate ono aloopye ajangaani alina bw'abayita oba ko Sebunya ko bwana Sharifu Kenzo ne Rwema bina bonna newankubadde ndi munnayuganda yatalega n'engerere y'amalira tulina obonda tulina okubeerera nga tukola emirimu gyaffe. Bwe weetegereza obulungi omwana Amuza ne Kenzo wamu ne Rwema obukakafu bwe nnina bukiraga kati nti Amuza abafanire Dr. w'abantu abo to the extent nti Amuza yazaaza ne Rwema kibeera kikyangu kunaakamu Dr. nga mutendeke ng'alina amateeka g'agoberera ate Dr. okukola ekintu ekifaanagana bwekityo kigenda kuleetera abasajja ffe bennyini naawe n'omulala tandika okwekerengera abasajja okukwata ku bakyala baffe. aya ku lw'embeera eno Sharifu agamba nti ye yavuddeyo nga Sadaka okusobola okutangira embeera eno nga wamma tena bagenda wala nga bw'ayongera okunyonyolako wano. Ngamba ambeyo nga Sadaka nkubira ekitongole gwala abambala omulala ensonga zino ng'obudde bukyakola nga bukyali kubanga abantu balina okubamu bakiraba naye nga tebasobola kwogera. Lino ddembe lya mukyala, ddembe lya mwanyina, ddembe lya maama wange ne bagenda okumulugunya oba okunyigiriza olunaku olulala oba olw'enta. Ensonga eno eyinza okubaamu excitement wakati wa Rwema n'omwami ekiriza tugaane nti omwami amenya mateeka okwerigomba n'omulwadde we. Kale nno munywanyi oluvannyuma lw'okukitegeera nti Sharifu ali sirias nnyo mu mbeera eno oba oliawo obeera gwe osobola okuba ate nga bwebuuza nti omwami ono tabanga Kenzo yayinza okuba yamutumye okuba ate nga atuuse obubaka buno era bw'atyo nga Kenzo ali mu kikonde asekera muli agamba ono yanaatumuwanga. Ensonga lwaki nze nagambye nempa instructions bannamateeka bange mu bunnambiro ensonga eyo bagiteeke mu nkola bwe kinaaba nga tufunye okunoonyereza mu mangu ate nga tulina obukakafu obulaga tugenda kulaba nga tukwata omusajja oyo tumutuuze tumuteeke mu mateeka gamu. So mu mbeera eno Kenzo oba abantu ba Kenzo abali close waliwo yakutuukiriddeko okwo nga kubagira ku kikola ky'okoze? Nze saagala nnyo Kenzo kuntuukirira wadde Rwema badde Sebunya nze nawadde ambuleera etwala omulimu gwa Sebunya twanaganya empisa ez'abasawo professional code of conduct tetulina okutunuuliramu eno kyeyakola kibuubu. Sharifu agamba nti ye alina okukkiriza nti wamma abantu muddeeyo bajja kutuuka ekiseera bamusiime ku kikolwa kino kyakola nga bw'ayongera okuba ate ng'akuwa ensonga eno ogitegeere. Olwaleero bw'obeerawo n'owulira omusawo omusajja yagenda n'azaalisa mukyalawo ennaku bbiri owulira nti ate amulifudde mu maka ng'olinayo omusawo wo weegamba kwasaganya ensonga z'amirema ne mukyalawo gy'alaga onaawulira ng'olisikibwa oba ojja kutandika okwekengera. Kino abantu bayinza obutakiraba lwaleero bayinza obutalaba mugaso gwakyo naye akutwaleero omuzima buke. Okusinziira ku mbeera eno Sharifu agamba nti bangi banitandika okugamba nti lwaki ono avaayo essaawa eno tabanga alina kyanoonya nti oba oliawo naye bulijjo yeegwanyiza Rwema kati ayagala baawukane wamma gwe naye asobola okuba ate nga anoonya kujuyisi wa Mango Rwema gwe yayimbako oba oliawo nti amulina ko Sharifu.
yange siyakulemesa nkolagana y'abali batezinkwata naye ekikirimu kwe kubeera nga omusawo alina obukugu ng'amanyira ekikola kwe kubeera ng'agatta ekyamanikira yandiwe ow'ensonga mu kintu kino baagala kumanya etteeka likyogerako nsooka tulina obukakafu bwe twasoose okuŋŋaanya nga Sharif omumaama kati nayingira mu kintu eno kutudde ebbanga nga mpulira omuliro guli ku marediyo ku social media ez'enjawulo naye ng'omukugu onoonya ensonga eno waweyisiriza mu Uganda kubanga njagala nnyo amateeka bwe nakizuula ntifaanana bwekyo bwe kuwa instructions bakanso bange abanalukoola andikateeko kampany advocate bawandiikire ekitongole ekitwala abasawo balabika mu mpisa mwe balina okutambulira. Okay. Nga omuntu yenna anoonya obwenkanya bwabeera mu buli mbeera kale nange nayagadde okumanya Sharifu abatanoonya laavu kuva waleema kitegeeza nti alabika anoonya state mu musango guno. Sharifu yayongedde okuntegeeza kino nange nekitegeera. I was notified by my lawyers. Omuntu yenna yakabimbibwa. Singa kizuuka nga oli sayidi ntuufu nga gwe omuntu ekyolwanirira kiki kyoyagala kooti ekuwe ku sayidi lwema butagenda na musajja oyo Sebunya oba kulirira ssente ng'owangudde omusango. Eddembe ly'abantu ekikulu Lwema alina eddembe lye okwagala omusajja yenna gw'aba ayagala naye kuluma kwagala kuleka buliso kuliya ebyembe eno abaliwo n'abalibaawo omwami n'omukyala bwe bagenda mu ew'omusawo baagala kufuna security bakatanaziba nga bagenze ebyabatawo mukyalawo bwe yagenda ew'omusawo obeere siwa nti omusawo agenze amukyalawo ng'ali naye ng'ekikulu mu bintu bino amateeka gajja kukukola gajja kwetumirako. Ebbaluwa eno akagari we kali nti nno yafulumidde mu lulimi Lungereza kale nno abamu kyabawaddemuuko obuzibu okutegeera ani omutuufu yabadde aloopye omusango guno kale nno basoose kulowooza nti oba oliawo Kenzo yaloopye ensonga zino wabula oluvannyuma nasobola okuba ate nga balinga abakitegeerategeeramuuko naye ng'era abamu basigadde balowooza nti omukulu Kenzo yaloopye era bwe batyo ne batandika okuba ate nga bateekinga sayidi nawulira omukulu waneeno Mmese Bontwe w'Amalula family bayongera okukkaanya n'okuwaga bannaye tiimu Kenzo tetuli basanyufu kubanga muganda waffe Kenzo yasazeewo akuba omusajja ono Sebunya mu mbuga z'amateeka ng'entabwe yonna evudde ku ki Sebunya kuzanyira mu mmere yaffe okitegeera musajja Kenzo yabeeranga eri mu Amerika ng'omukazi amugamba ndi mulwadde n'amugamba agende wa Dr. Sebunya kuba dokita wa family Sebunya olwalaba ku Nabunya Sebunya n'atabuka nayonoona amaka gaffe tetugenda kukkiriza kintu kyonna Sebunya katumukube mu mbuga z'amateeka layisinsi bagimuggyeko akabeera ekyokuyigirako badokita mulekerawo ozanyira ku bakazi baffe kibi nnyo kwano gaffe kataaka abawulira kiika amaziga mangi Sebunya ali eri yeyagala Nabunya ono ye wolokoso mu weekend taxi kale tongera okubuuzaako era gye Sekwate ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe bana wandirowooza nti oba oliawo ensonga za Lema ne Sebunya tuzivuddeko wabula zikyalanda. Munywanyi akageri we kali nti Sebunya amuza yasazaawo yeteeke mu butaala mu ngeri y'okugwa mu mukwano n'omuyimbi enkoko enjeru nga ye Lema Namakula kitegeeza nti buli kye yali akola oba kye yali akozeeko ekisobyo kyonna oba gwe yali akozeeko ekisobyo kyonna munnange afunye akakisa okumulabako era n'afuna n'owokumunoonyeza. Tebaalinze byakubuuza waliwo ensonga erobeera ono okuwasa ono wano we nafunidde n'omunywanyi amanyiddwa nga Nassa ng'ero muvuzi wa takisi ku luguudo lwe Namugongo awo gye bategeezaako mbu omukodomi Sebunya abuza gy'agambibwa okuba nga asula wamma gwe Nassa watandika okunyonyola embeera omukodomi gye yamuyisaamu tolwa kuba ate ng'omusaasirakooko naye nga yeetaaga okuba ate nga akunyonyola lwaki amukolimira wano. Okulamusa omukulu Kakalaamu naye bakutuleetera porogramu ya ffene ennungi ennyo eya Wolokoso twegamba etuzibudde nnyo amaaso ate tuwa nnyo amawulire agamu agabeereyo nga geebwesi naye katujja era basajja nnyo omwebale nnyo omulimu gw'omukola n'ensimba yeebale kubeerawo okulaba nti ekintu kye kikwasaganyiza bulungi nnyo kuba kakati nange mwenyayoze wano ng'omukulu menya Nassa nfunye omukisa gw'amaanyi nnyo okulaba nti nsobodde okufuna omuntu eyambulako nga nkoze ekintu ekyasinga okubeera ekibi ku bulamu bwange
wange ekyokuuna emisa omulimu nga ngobesezza mukulu Amuza Ssebunya oyo erinnya ndijjukira bulungi bwe yali ŋŋamba naye musajja oyo ekintu kyeyakola tekyali kirungi ate musiraamu munnange naye ekintu kyeyakola tekyali kirungi. Wenno oyinza obutategeera bulungi Mutayi Nasa kiki kyategeeza mu mbeera eno lwaki akukulumira omukodomi Ssebunya Amuza ku kiki kye yamukola kale nno kyenjagala mwana ttu atutegeeze wano. Bwali budde bwakumakya olunaku njuukira bulungi lwali lwakubiri nga tuli wansi Namugongo ku kikubo kye bayita Janda nga waliwo ne Janda supermarket. Omwami we n'ayingira bubi ekkubo bwe yayingira yawera ku motoka yange n'antomera. Bwe yantomera yandaga nti avaamu nga mukakamu naye ng'asaba kimu ku musonyi wamuleka agende ku mirimu n'aŋŋamba ye dokita bamuyisa agenda kujjanjaba muntu ali bubi biki biki amanzi nange ŋŋanze bwendi nti ndi musajja ayagala ensi yange n'abantu bange naye ŋŋamba nti kale masama katonyegange kutambula mbadde nkusaba busabe n'okuba ndi oli musiraamu Ssebunya Amuza kyokoze okirabye ontomedde naye nkusaba nti faayo nnyo olabe nga onkodera emmotoka yange omukama wange mukambulye n'aŋŋamba muvubuka beera mukkakka mu bulaazi namba y'essimu yiino kangikuwe naye n'abadde nkuwa bizinesi kaadi naye siina kanfune namba y'essimu. Aya oluvannyuma lwa mukodomi Amuza Ssebunya okutomera Nasa Nasa agamba nti Ssebunya yamusuubiza bingi nnyo nga papapapaawo nga wamanyi nti oluusi endabika y'omuntu etera okuba ate ng'emuyisaawo eba etera okuyisaawo abamu wamma gwe n'omukodomi Ssebunya yamuyisaawo nemuwonya Nasa oba oli awo yanditabuse gye mu buddeeyo. Munansomera enamba y'essimu namba y'essimu bwe ngikubako yaliko yayitamu nenjijjeko n'asimba n'agamba nti ekibeero kyonna omukakati omukozi newakuba nja kuwaki emmotoka kale ekitubulemba gyalabikamu musajja mulaba nga wavunaanyizibwa naye sente bagandi nzirina tayinza kuwakana kati nga kufa atalina sente. Omusajja n'atula mu mmotoka ye n'agenda nange nenvuga emmotoka yange nenkola ki neŋŋenda naye emmotoka bwe yagitomera ewantu owabiri yakukologolako olowooza kyalinga mu sente nga mmeka abantu yakalabula waali wanene nga ogenda ku mugalaji nsi agamba nti bakutwalako emitwalo 6 ko waaliwo engeri y'empagi eyawula oluggi lwa pasenja n'olwa kondakita empagi ya bbeeyi nnyo n'oluggi lwennyini ne lukola ki era endabirwamu nga tosobola nakuka bw'ogisaba oteka yali budde baali bwakumakya ng'endabirwamu eriwaggulu olw'empewo abasaaze nga batya empewo. Aya yanfuna nti omukodomi Amuza Ssebunya okuva ku olwo olunaku lwe yasuubiza omudereeva ono Nasa omuvuzi wa takisi ensi n'eggulu nga bwe yali agenda omusasulira ssente ez'okulongoosa emmotoka ye lwe yakoma okumulabako saako n'okumuwuliza wamma gwe laba atereema wakimukoledde n'addamu okumuwulizaako n'omulaba. N'abanga yambula kati ate nzemu okumuwulirako nti Amuza Ssebunya ng'ate muwulira ku bino eby'okweyagala n'ereema naye nga nze omukaga yangoba yanzijjako motoka nga emotoka eremeddwa okolebwa. Amuza Ssebunya okulagira abeera sayidi yandagirira nti okyanya ku Jeni wano ng'okkiriza enakiyanja ekikubo ekiba kiyita Janda supermarket Janda supermarket n'aŋŋamba nti okwata eyo n'okiyisaamu wansi olw'ekikubo ekiba mu lusirika ekisalamu obusazi n'aŋŋamba nti bw'otuuka awo n'okkira ekyemmanga ojja kubuuza owa Ssebunya era n'aŋŋamba nti Dr. Ssebunya naye nze nali simumanyi era nga gwe gwali gusoose okumuwulira ku linnya lye naye akagenda kiri ndi yandagira ewantu we yandagira nga ndinga amanyiyo kandi waaku saamulemerako nnyo era abumanyi Nasa akyakunyonyola ensonga zino omukodomi ze yamutuusaako. ekintu ekyo kyayisawula omugaga wange nemulaga enamba y'essimu gye bampadde nemugamba nti antomedde alabika muntu abuvunaanyizibwa kwandagira n'egyatula kyekyaliwo waliwo abasirikale oba tebaaliwo. Owantu awo wazibu nnyo wakubeera abasirikale okujjako ng'omusirikale abadde atambula bibye naye tewabeera basirikale era tewaali basirikale. Muteesa yaŋŋamba dokitaali ne bamukubita essimu agenda kujjanjaba muntu byamangu mangu naye moloka bwe kirindi esobola otwala abasaabaze abo ketwala abasaabaze enamba y'essimu yiino yasooka kwekwatakwata yali ayagala kumpa bizinesi kaadi naye kwatakwata nanga naye bizinesi kaadi naye kangirina wano naye kanfuwa enamba nansomera enamba awo nenyimirira mu ssimu yange n'aŋŋamba nti beera mugumu tuba ku kyalo naawe kirungi omwanda oluwaakuno tujja kukwatakamu puleesi gitereeze era nansuubiza nti omukazi niwabanga obye nga masivu ajja kumpiira emmotoka n'aŋŋamba kakkana kale nno Nasa yejjusa olunaku we yasisinkana omuko Dr. Ssebunya Amuza kuba yamuveera naddala mu kati neyeewogoma
kale nno kino kimwewunyisa muntu kibe amagwagenda naye ddala okuva omwaka oguwedde bamutuusako ekintu kino mpaka kati ng'omukulu tatuukirizanga kiki kye tuliko navaayo nga ndaga nti ali kugwangwa ate nange ebyokukutaga abasaabaze bankola ki kuyiika nampa engamba yesu nangamba tujja kubimaliriza wakuno yasiba navaayo nga ndaga nti ali kugwangwa ate nange ebyokukutaga abasaabaze bankola ki kuyiika nampa engamba yesu nangamba tujja kubimaliriza wakuno nandagira gye yali asula naye nampa enamba y'essimu nti mukubireko ambuulire we tunatenkana ankolere emmotoka yange oba nsindikireko sente naye okuva obwe yampa enamba eri najja ngikubako n'essaawa zino ng'omuntu naye akola ki yagikwata omuntu agikwata we mugandi njagala nanyina essimu enangamba ye nanyina essimu eyo ate era nga si amuza Sebunnya naye nagezaako okuŋŋandi agenda kumpa enamba yaani ya amuza Sebunnya naye wemukubira ngamba ali bize nangamba nindaako kati wuyo ekito byaliwo mu mwaka oguwedde nogunatera okuggwako kati wuno tulimu nakugenda kukola ki kugwako kakati omukulu oyo Sebunnya amuza enamba gye yampa esoosa ne 0702 nesendayo 67 eyo ngimanyi bulungi endi mu mutwe asega enamba era niwe mugikuba ku ssaawa nagikwata byakuddamu bya n'okubira naawe n'obyewuunya kugamba entunulire si gye tulimu abasajja ngaabo munywanyi nasa enamba nange yagimpaddeko era nange nekola ekikolwa ekyokumukubirako okwo nemukubirako okwo mutaayi neera nga kyeyali amugamba nange kyeyaŋŋambye bakwedde esimba kitongole ky'amawulire ani Gerard yesebo kakubiddaani mwami amuza sebo anji akwe namba gwe twakomyawo akagaliwe kali nti ebikolimo by'obwavu munange oluusi bitera okukwata kale ennaku nasa gyayitamu olwa omuko amuza Sebunnya gye yamusuubiza n'atatuukiriza oba oliawo weekusabira munywanyi oteeke musaala omukolo guno oba oliawo tugusabire gusobole okubate nga tutuukirira ku lunaku olwo omukolo gubeewo kubanga omunaku ng'akolimye namala ye wiki namba omukazi n'agenda okulanga sina kye nali mpoze nanzijako emmotoka era wenjobyano mbuga bibaluwa era ne landlord yangoba muyinza kuba bwe nali nsula nava nawo kuba nasooka nendako n'obusente bwange omukazi n'asooka nimmandi jangu kola emmotoka kati wenakwata akasente ke nali nako ntwali kukola emmotoka yangobera mu garaji yange atolina buvunanyizibwa tiwamala kulinda nze nkugambe nti kola emmotoka olyoka ogikole nanzijako ali nakasente ke mbadde nako nkamusakamuwa kati abali kunkoso baagala okumanya oyagala kuyambibwa otya kusaawa eno nze nabibadde nsaba nti musiramu munnange oyo amuza ankasule sente zange kuba nange ndi mu mbeera embi kiri bulungi ndi musajja mwavu abata temutumanyi bulungi lwotakoze tolya tuvuga emoka nga tulina amabanja amaka gange tegatereke nange mu bulamu bwange si bulungi nsaba busabi anyambe yansuubiza okumpa emmotoka bwaba yansuubiza okumpa emmotoka agimpi bwaba tagirina ankwatire kasente nange nateekamu akanzirize kyogera okubuuzaako nnyo munywanyi abiwangaawo apo okuva owanajja firimu production ategeeza ati nolwa ku sande jjawe tugenda okubeera nga tugenda mu firimu yaffe emanyiddwa ng'ensigo okutabani briza we najjeera tano n'omuntu watujja kwattuka naye kubuuzaako nnyo Sean Lemon Starboy ekireka saako ne ttiimu y'omwe bali okwata mutumbudde empologoma y'eddembe Everboss akubuuzizzaako nnyo agambye nti batumbudde makindye njagala okubuuza ku lwavuma namuyaba ogamba otyawo ndabiranyi maama wo then neŋŋamba nti ngenda kuza omwezi nnya wala eri mpozi club obrigato Jovia promotion ekutuusaako Platinum Mutebi ne Spider Rocks munasibula mu talent concert mujje mu bungi nnyo olunaku olw'enkya ngenda kudigidirakaawo mpozi ku Tavern Woods awo n'abario talent ne President Kaziwe Bashiri owujja akubuuzizzaako ogamba ote Kaziwe Bashiri ne bwanasula MB2B manji okuvaawo tuvaawo naye twadde n'ensonga bbiri tetwadde twagala okwogerako nga tuva wano ensonga esooka ya Jackie Chandiru akyali mu ddwaliro naye akyali mulamu bagamba fuluma gagamba yadduse kati yazeeyo ya mwali na deni nekirala oluyimba olubadde lutambula olubanyiddwa nga tebigattika balita tebigattika olwa B2C si lwa B2C lwa Harriet Sanyu ow'amatendo promoted singers ejjo omukyala wa
Sebata ejo Kenoka ne Jacob omutuze patron wa B2C basibye ku UPRS nga babaga mulimba tibaddamu luzanya tibanatuka kunzikiriziganya so kye kimu ku ebyo lwaki abaana bali coding nze nombago babe bazireeta wane oli agenda naleeta oli walo ne yaleeta oli mala megadi ne mugamba yakuwadde musajja ali bwevu so awe tuli then twalubuzako ne Flavia namulindwa waliwo ebiri mu kutambula oneka tukusabire munywanyi Dina Lubega chicken ogamba otya ompoze bwayise nenga fe tubagamba ekintu kimu kyokka bwe tuti